Well, abasinga obungi muli eyo mulaba Pastor Mondo wamu n'omukyala amanyiddwa nga Catherine Kusaasira nga bawera ennemba n'emisango naye ng'ate abasinga obungi temunaaba kubanga mutegeera misango ki gyennyini gye bawera ennemba nagyo. Nkwanirizaako wano ku Fijiranyiz ankangamba nti okola ky'amanyi nnyini ddala okubanga ate weekuumiddewo ate nga naawe yakatoyingako mukwano sooka onyigaawo akapeesa ka subscribe. Ate ng'eruuyi eri ye omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo akwatiddwa era nga tusaba kimu mubeere nga mumuta you free Bobi Wine kubanga ebiseera bisinga mukwata wa bwerere. Omukulu ye amanyiddwa nga Pastor Mondo Franklin Gwegamyuse nga ali wamu n'omukyala amanyiddwa nga Catherine Kusaasira lwakubanga ateera wenjogerera nti omukyala Catherine Kusaasira yaweereddwa police bond era nga ye emisango gye wakugitambuza bukwakku nga aviira bweru wabula nga ate ye amanyiddwa nga Mondo Mugisha akyakwatibwa ku police etanaba kubanga ate etegerekeka ate nga ye omukulu eyakwatibwa edda amanyiddwa nga Pastor Suraj ye atwalibwa mu kkomera oba yatwalibwa mu kkomera erimanyiddwa nga Kitalya gwajjukira bulungi Kitalya prison osobola ogijjukirako ku mukulu amanyiddwa nga Pastor Iga eyebase wali ekawaala. Omwami oyo yakwatibwako lumu era bw'atyo n'asibwa mu kkomera eyo gye yava embeera ye nga eyongedde okuba embi ddala kiwejjowejjo nga bw'atyo afudde. Kaakati n'omukulu ono amanyiddwa nga Pastor Suraj mu kkomera lyerimu gy'atwalibwa okuba nga ate asibibwa okutuusa ennaku z'omwezi nga 23 omwezi ogw'Ekumi guyite December omwaka 2020 ate abenga akomezebwawo mu kkooti emanyiddwa nga eya Buganda Road era nga ono mu kkooti eyo yennyini olunaku lw'eggulo gye bamuteereddeko ba gye bamusomedde emisango 16 mirambirira naye ng'ate omusango ogusinga okuba omukulu ddala gwe gw'okuba nti gwa bufere era nga kigambibwa nti oyo yeegattibwako oba yeekobaana n'omukyala Catherine Kusaasira n'omukulu amanyiddwa nga Hilary Kisanja ate ng'oyo mu polisi mulambirira wali mu State House ne beekobaana n'omwami amanyiddwa nga Pastor Mondo n'omukyala amanyiddwa nga Nabbi omukazi Bena Namisinga kugamba babirimu bangi awo naye ng'ate ye omukyala Catherine Kusaasira bw'atyo yabadde eri eggulu mu mambuka ga Uganda nga akuba campaign za mukama we naye ng'ate bamuggyeyo nga kakaaba bw'atyo n'asobola okuba nga ajja abeere ng'ate yenyigira mu misango gino abeere nga awoza bulungi nnyo nnyini ddala. Ono nno yamaze yeeganye buli kimu era nga bw'atyo yavuddeyo n'ategeeza nti abadde nga akolagana n'oyo omwami amanyiddwa nga Pastor Siraj naye ng'ate si ye mukwano gwe ennyo ekiri awo era ng'ebbanga libakolaganye naye si ddene as such era n'agamba nti ye okumulaba just yalinga amuyita buyisi kuba guest of honor ku occasions ze ez'enjawulo era naye nga eyali ayitiddwa ate nga presidential advisor bw'atyo n'abeera ng'ate akiikirira omukulembeze w'eggwanga mu biti bye naye ng'ate avuddeyo n'agamba nti bino byonna biriko abamafiya ababiruka naye ate agenda abagwamu oba agenda abategeera wabula yeeteesetesera ne yeewera n'okubanga agenda kubayuza agambye nti mwesibe bbiri ngenda kubanga mbabyammwe abamafiya abapanga bino byonna bye mupanga era nga wennyini wasinzidde n'asuubiza omukulu akutte mu nsonga eno ey'okubanga anoonyereza ku nsonga eno ey'obufere oba ey'abafere n'amugamba ngenda kubanga ate nkolagana wamu naawe mukono ku mukono tusobole okubanga ate tutegeera abafere abo obanga tubajjayo yona gye bali. Oyo ye mukyala Catherine Kusaasira ate ye omukulu Pastor Mondo naye akoze kyekimu bw'atyo n'avaayo ku nsonga eno n'agamba nti ye talina kyabimanyiko teyeetabangako mu kufera abantu tabbangako omuntu yenna wadde 10 n'agamba era tabeerangako managing director wa organization yonna ate era tabeerangako consultant ku kintu kyonna ebyo byonna bagamba nti bamulimba bamuwaayiriza n'agamba nti era okugenda ku church y'omukulu amanyiddwa nga Pastor Suraj abasinga obungi gye baamulabira bwe batyo ne balyoka bagamba nti baamulaba okubanga yeetaba mu nsonga eno agamba nti ye yagendangayo nga ayitiddwa Pastor Suraj ng'era abasumba abalala bonna wabula ate kinajjukirwa nti abalokole balina enkola eyo eddiini ey'abalokole erina enkola eyo nti pasita gundi akyaza pasita gundi n'abanga ate ajjako mu kanisa ye okubuulira ekigambo for example nti pasita Bugembe asobola okukyala ewa pasita Bujingo n'abuulira ekigambo era misa yonna oba service n'abanga ye pasita agenda okubanga abuulira ekigambo nga main pastor w'omu church mwennyini si agenda okukibuulira balina omuze ogwekyalira kakati ne pasita Mondo naye bw'atyo bw'atutegeezezza oba bw'ategeezezza eggwanga n'agamba nti ye
enkolagana ye ne Pastor Siraj ya kibogobogera otetegerekeka ntono ddala era n'agamba nti enkolagana yaabwe yafa omwaka nga mulamba n'ekitundu emabega era nga yafa oluvannyuma lw'omukulu oyo mwennyini Pastor Siraj okumukuba obukadde 11 we papa era nga naye agamba nti y'omu ku ba victims bwe mubanga mubaloopa nti bafere naye aloopa Pastor Siraj okuba nti mufere era nga agamba nti oyo yavaayo n'amulimbalimbawo ki story nga bwe tukiwulira ng'era bwazze akirimba abantu nti ayina organization ayagala kuyamba abaana kubanga abawa scholarships abatwala touring around the world like Egypt bagendeyo balambule nga mwayitira mu bintu webityo kubanga akuba abantu sente nti ne Pastor Mondo yajja n'amuguza ki idea ekyo wabula n'amusaba nti amuteremuko ku kasembi bw'atyo Pastor Mondo naye n'akwata mbu obukadde 11 n'abanga ate abuwaayo omwami ono asobola okubanga agusa ensonga ye wabula ate waayitambale munanga ate gwe yali awadde akasente ne zimuzza ng'ate agamba nti tebyagenze bulungi amusaasira amuyambe amwongereyo ku kasente ekintu Pastor Mondo kye yeekengerera ne yeesikamu bw'atyo n'amugamba nti kaakati ebintu bino byoyogerako nk'oyo okubanga mbiwulira buwulizi mu bigambo njagala tubeere nga ate tubiteeka mu bikolwa otandika okundaga ku mpapula z'ebyo byoyogerako we baakoona ku mpapula y'omukulu Pastor Siraj mbu ne yeesikamu era teyadda wa Pastor Mondo okubanga ayogera ku byansimbi naye mbwe ekyokubanga abadde nga amukyalira ku kanisa emirundi egiwerako n'abanga ate asumba ku ndiga ze ekyo abadde nga akikola ng'era abantu abalala bwe babadde nga bagenda ku kyaki ye era n'ategeeza nti si ye yekka abadde agendayo n'awa example z'abakusaasira abantu abalala bonna n'agamba nti omwami oyo abadde nga akolagana n'abantu ab'enjawulo era naye amaliriza nga agamba nti ebintu bino birimu blackmail era n'agamba nti ezo ntalo z'abasumba n'agamba nti abasumba bo nga bo kuva dda balina entalo zaabwe kakati ye waba atunuulidde ensonga zino alabira ddala nga zino ntalo z'abasumba eziwedde emirimu era ng'agamba nti eyo blackmail yennyini ye talina kyamanyi ku bino bintu teyeekobanangako kufera abantu bonna teyeekobanangako na kusaasira teyeekobanangako na Siraj kugezaako kubanga ate babba abantu wabula nga we nkugambye nti baabaloopi balumiriza okubanga omukulu oyo Pastor Mondo nti ye bo gwe baabaleetera ne babalaga nti oyo yani nti gwe babaleetera ne babategeeza nti oyo yagenda okubanga ate ye consultant wammwe oba ye consultant ku nsonga zino zonna era nga yabalaba bulungi oba n'abadressinga na bulungi wabula nga ate ye Pastor Mondo agambye nti ekyokubeera consultant tekikuwa buyinza kubanga ate osalawo ki kyennyini ekyokukola osobola okuvaayo no consulting abantu about anything naye tekikubanga ate tekibanga ate kikuwa buyinza kugamba nti wabbye abantu oba bafeza abantu amasomero agafere bagawerera ddala 400 amasomero agaferebwa era nga bano enfera gye baferamu kanjikunnyonnyole eri bweti bafera amasomero ag'abaana amasomero aga private schools tebagenda mu government schools ate nga bagenda mu private schools ez'abagagga ne babaguza idea ey'okuba nti bagenda bagabira scholarships bagende basomere mu mawanga ag'ebweru era ng'abaana bano ensonga zino bazitwalanga mu bakadde baabwe kubanga bano baayitiranga mu basomesa baabwe bwe batyo ne bapeeka abazadde ssente kiringa woonoobere waka nti oli muzadde omwana n'akuleetera nagamba munnange batuwadde ssachula eno ku ssomero egamba bweti ne bweti beetaaga kino tulina okugenda e Mombasa tukole tuwa ebintu bwe bityo bwe batyo bwe bajja ne babanga babagamba nti bagenda bagabira scholarships bagenda batwala kutuwa ne balina okubaako ensimbi zebakola ki zebateekamu tebakomaawo beeyambisa ekitiibwa kya Catherine Kusaasira okuba nti presidential advisor okubanga bawuddiisa abantu abalala abatali baana bamasomero nti bajja kubanga basobola okutuusa ensonga zaabwe nabo bennyini sinakindi okubatwala babeere nga ate basisinkana omukulembeze w'eggwanga bamwote buliro babamugambe ensonga zaabwe zonna ze baagala era nga ne bano babakwata ne babanga babasaba ssente za registration emitwalo 55 era ng'awo nawo basolozaawo abantu abawererako ddala bayitirivu wabula ate singa obajjukirako olunaku lw'eggulo waliwo omukyala eyavuddeyo bw'atyo nga naye agamba nti yafereddwa Catherine Kusaasira era nga singa owuliriza story ye bulungi agamba nti yajja ku Facebook ye n'ayogera bulungi yasooka n'amunoonya n'amubula wabula ate n'amusinkana ku Facebook page ye n'agiconfirminga nti ddala kituufu yeeyo era n'enyinyonyola gy'aginnyonnyolamu olabira ddala nga ye page ya Kusaasira oluvannyuma Kusaasira n'amugamba nti kwata ennamba eno ennamba gye yamuwa nti nga ye nnamba ya manager we n'amugamba nti ennamba ya manager wange yogera naye bw'onoomala okwogera naye onzibire omukyala bwe yali mubi we yakubira manager n'amunnyonnyola ensonga zonna manager n'amugamba nti ateekako emitwalo 3
ensonga zo tube nga tetuzigusa gye zirina okuba nga ziraga. Era ng'omukyalo ono yagamba yali akubye oluyimba ng'aluyimbidde omukulembeze w'eggwanga lisobole okuba nga lumuyambako mu campaign ng'era ayagala oluyimba olwo lutuuke omukulembeze ayagala CD yetuuke. Ne bamugamba oba oyagala tukutuusize CD tuwe emitwalo ameka 3 naye teyali mubi yasinzira gye yali abeera n'ateeka emitwalo 3 ku ssimu kusaasira gye yamuwa nti ya manager. Amala okuteekako ssente n'akubira kusaasira amunnyonnyole nti ssente nzitaddeko. Bw'amala okumukubira abimunnyonnyole kusaasira bw'atyo n'afuula emmeeza n'atandika okuba nga ayomba. Ng'era omukyala mwamuwulidde bwe yannyonnyodde agamba nti kusaasira n'atabuka oluvannyuma lw'okuwulira nti ssente bamaze okuba nga baziteekako. Kakati bw'owulira story eri n'ojja ate n'owulira ne story eno kiba kizibu nnyo okugamba nti omukyalo ono oba teyeekobaana mu bufere naye nga kyonna kyonna kye kiri naye nga ye omuntu alina empoza ye era nga gye binaggwera yonna tujja kuba nga ate tubimanya. Ssente ezaaferebwa obuwumbi 4 ziyite 4 billions bwe baba bazigasse omugatte ziba zibakusolooza mu bantu ezo zivudde mu baana mu masomero ne zino zivudde mu kulimbalimba abantu mbu bagenda batwala basinkane omukulembeze. Byebimu ku ebyo bye bazze bawere ennemba nabyo era nga gy'emisango gye bawere ennemba nagyo mu ddakiika eno wenjogerera. Kaakati nno Uganda yaffe nno yo eri matiga kubanga ate abakulembeze bennyini be twandirabiddeko ng'ekyokulabirako abasumba. Gwe omuntu ali eno wa bulijjo owulirira nti kikuyitiriddeko ogenda osaakinge ku magezi nkoze ntya nga mutuufu ye bwakuwa okuwabula obulirira ddala ng'owabuddwa ye musumba oba ye pasita naye kaakati bafuukidde ddala ekizibu ekitenkanika. Pasita Mondo oyo mwennyini recently yali yakavaayo ku nsonga z'omukyala amanyiddwa nga Julie Mutesaasira eyandibadde akumaakuma omuntu kuba yatugamba nti Julie aba mwana we Julie aba family member ebiki eyandibadde amukumaakuma ng'omwana we nti ali mu nsobi taata yenna oba omuzadde yenna abuulirira omwana oba asabira omwana oba afune engeri gy'awumbawumba omwana ng'akoze ensobi yadda mu kalakata mwana nadda mu kalakata omwana wuuyo mbu n'ebifaananyi abiririzinze naye mwana nga bw'abiririzinze kugamba ensonga yagikwata mu ngeri etali ya bugunjufu. Tuba tukyali awo Pastor Mondo mwennyini after the death of Pastor Iga Pastor Senyonga n'akalakata bubi omugenzi Pastor Iga. Kakati ateera Pastor Mondo eyandibadde akunga omwami oli mu ngeri omuba endala oba eyandibadde akunga abantu nti bane tusonyiwe kwa ne Bible etulagira okuba nga tusonyiwa ate yakunga abantu babeere nga ate bateeka omusumba Pastor Senyonga. Kakati era bw'avaayo n'akugamba bw'avaayo n'alabikako ku nsonga eno efaanana bwete abawulirizo oba balaba olowooza baba banagamba kikweri banagamba the man is innocent kwegamba ebikolwa bye byeyogerera ebiseera ebisinga. Weewaawo siri wano kubanga ate musalira musango naye ate according to my analysis n'engeri gye mbirabamu olaba bulabi nga ddala walabika waliwo ekitali kituufu ekigenda mu maaso naye nga bwe guba nga gwe muzeegu oba nga gy'emize gy'abasumba bambi Mukama ye abasaasire n'eggwanga lyaffe alisaasire kubanga lyo liri mu matigga. Kakati ebyo nga byonna obitadde awo endiga ye eyinza okutulamu negamba kati Mukama Katonda nzirukirewa kubanga ate abandi badde batukunga okubanga atukola obulungi ate bennyini be bali mu kukola obubi. Ebyo byensobodde okubanga ate nkuleeterayo mu ddakiika eno yennyini mbadde Fifije nga bulijjo weebale kubanga weekuumidde wano weebale kusubscribinga teweerabira omukyala nannyini Blossom Fashions and Home Decor okubanga ate akutussako ebyokwewunda by'abakyala omuli boob tapes gwe yakoowa obuleega engoye wigs ebizigo ebyenjawulo perfumes lipstick byonna ebiri ku mutindo